Omulamuzi omukulu wa kkooti ya Buganda Road natayisizza ekiragiro eri poliisi y'ensi yonna okukwata era eggalire pulezidenti w'ekibiina ekitaba ba Uganda ekya Uganda Law Society Isaac Ssemakadde kimaze nti yonna gye yeekukumye mu nsi bamuyigge bamukwate awere ennembe n'ogw'okuvvoola omukyala Ssaabawaabi wa gavumenti Jane Francis Abodo. Omulamuzi omukulu Ronald Kayizi wa Buganda Road Court yayisizza ekiragiro kino olwaleero omusango guno gubadde guleeteddwa okuwulirwa. Bapuliida abawumya omutwe mu musango guno Tone Tumukunde ne Joshua Byamazima bwe batyo banjudde enjimu ku misango egivunaanibwa Ssemakadde ne bategeeza kkooti nti omukulu ono ne gye buli eno akyalira ku nsiko okuva lwe baamuwa ekiragiro. Bapuliida bano bannyonnyodde kkooti nti bwe yafulumya ekiragiro eky'okukwata Ssemakadde omwezi oguwedde bwe batyo bakitwala bukolokole eri bannamateeka aba Game Advocates ne basaba omukulu oyo agondere ekiragiro ekyo naye ne gye buli eno yasirika bulisirizi teyabanyega. Kaakano olwaleero bapuliida bano bataddemu okusaba nti ekiragiro kya poliisi y'ensi yonna ekiragiro ekiragira poliisi y'ensi yonna emukwate nakyo kiyisibwe. Omulamuzi Kayizi kyakkaanyiza nakyo bulungi bw'atyo n'alagira poliisi y'ensi yonna ti Ssemakadde wonna bamulabirako bamukwate bukwasi bamuleetere wano mu Kampala awere ennembe n'emisango egyo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Apuli. Ebyo nga biri bityo ekitongole ekiddukanya ekibwa Kampala ekya KCCA kiwanjagidde gavumenti okukiwa embalirira eyeetongodde obulungi eneekulaakulanya ekibuga n'okumalawo obujama. Aba KCCA bagamba nti tebalina mbalirira yeetongodde ku nsonga y'obukyafu ekivuddeko endwadde eziva ku buligo okweyongera mu bannakampala naddala mu bitundu eby'enzigotta. Bwabadde ku mukolo gw'okutongoza sabbiiti ya bulungi bwansi n'okuuma obuyonjo ogutegekeddwa minisitule y'ebyobulamu wali mu Katanga, amyuka ssenkulu wa KCCA Benson Kigenyi agambye nti endwadde zeeyongedde nnyo mu bannakampala naye ng'obuzibu bwonna buva ku butaba na nsimbi zimala okuyonja ekibuga. Plan ya Kampala State Council Authority okwongera ku bungi bwa public toilets abantu basobola okukyamira nga tebasasula kubanga obuzibu buli nti awali kabuyonjo ez'okusasula abantu abatalina nsimbi tebagendayo baba nti ate badda mu myala bakozesa emyala nga kabuyonjo. Kigenyi agambye nti bateekateeka okugulayo ebimotoka ebirala 10 ebitambuza kasasiro okwongera okukendeeza ku bujama mu Kampala okugogola emyala n'emirimu emirala mingi. There was a jam of garbage that we continue to suffer with. Most of these has settled in our drainages and therefore made the sanitation problem even more critical. Kawempe Division is crying for a need of a truck. We are aware of this and are planning to procure 10 garbage trucks in the next financial year, not for Kawempe alone, but for Kampala Capital City Authority. Omulodi meya wa Kampala Salongi Lyasito Lukwago omubaka bw'atisa avunaanyizibwa ku by'obulamu ku lukiiko lwa KCCA Namaze Olive asabye gavumenti efune ekifo eky'omutongodde obulungi awanaayibwa kasasiro bawonye bannakampala omukka omubi. Okuva ekifo ky'ekiteezi we kyabumbulukuka gavumenti ebadde ekyawamanta bw'amansi ekifo eky'enkalakkalira weeneeyiwa kasasiro yafunyeyo ekifo mu bitundu by'ebuyala mu disitulikiti y'e Wakiso wabula abakulembeze ba KCCA bagamba nti nakyo tekimala. Buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga bakasitoma baffe bafuna ebintu ebiyonjo bali ebintu ebiyonjo ate nga babeera ewantu ewayonjo ate n'okufuba nti toilets zaffe tuzijjamu bulungi kazambi ate mu budde okwewala ebirwadde ebinaavaawo. Tukijja kuyambako KCCA ne Minisitule y'ebyobulamu okulaba nti tukendeeza okusaasaanya endwadde ezinaaluma abantu abawangaalira mu Kampala ne mu kitundu kino. Ye meya wa Kawempe Dr. Emmanuel Serunjoji Owedembe asinzidde ku mukolo ogwo n'alabula ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mazzi n'okutambuza kazambi ekya National Water and Sewerage Corporation okutereeza ekizibu ky'amazzi kuba nakyo kibamazeeko emirembe. Era ne musaba nga Idi waali nti atukwatireko tulabe omwala guno nga gukolebwa kuba gulina kinene wabula ne mugamba nti omwala ogwo kiwalayini eyo eyabika buli kiseera
national water gigayaliridde era bwe buzibu bwe tulina obusinga obunene ku mwalo ogwo eri obulamu bwaffe. Radio ya Kabaka Chabasa mujugumiza gwanga itegeezezza nti netefutefu okugabana obukugu bwerina mu by'empuliziganya n'enkulaakulana n'obusinga bw'ebulenzululu olw'okusitula embeera z'abantu b'omusinga. Bino byogeddwa Ssenkulu wa Radio ya Kabaka omukungu Michael Kawaya Mwebe bw'abadde yaniriza ekibinja ky'abakungu abavudde mu businga bw'Erwenzululu abakulembeddwamu amyuka Katikkiro wa Rwenzululu Baritazare Kure Benson abachaddeko embuga olwaleero ne babubako n'olubulu lw'ekigere ku Radio ya Kabaka Chabasa. Mwami Kawaya Mwebe agambye nti beeteefuteefu okuwa obusinga amagezi ku ngeri y'okulaakulanyamu abantu b'Erwenzululu ate n'okutumbula eby'empuliziganya. Tuli beeteefuteefu okugabana ku by'obugagga ebiri mu magezi ge tuzze tufuna era n'obukugu bwe tulina mu nzirukanya y'ebyempuliziganya. Naddala ebyo ebikulaakulanya abantu, naddala ebyo ebiruŋŋamya abantu okubazza ku mulamwa nga ogw'obuwangwa, okwegatta, okumanyagana n'okukola ebintu ebirala bingi. Essaawa yonna oluggi luggule tubaaniriza bwe muba mwagala kubaako ebirala bye muyiga, obubaka bwe tubatikka tubasaba mutulamusize nnyo omusinga wa Rwenzululu eyabakkiriza okujja okutukyalirako. N'abantu ba Rwenzululu bonna ffe abaweereza ba Chabasa tubatumidde era tubaagala nnyo. Mu ngeri emu annyonnyodde abagenyi be ebikwata ku Radio Chabasa emirimu gy'eweereza eggwanga ekigenderamu okusitula embeera z'abantu ba Kabaka n'okubatuusako amawulire. Mwebale nnyo okufuna ekirowoozo eky'okutukyalirako wano ku kitebe ekikulu ekya CBS Radio, nga CBS gwe muzindaalo omukulu omunene ogw'Obwakabaka bwa Buganda ogutuusa eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka ne gavumenti ye eri abantu be, ate ogukola ku nsonga endala enkulu ez'enkulaakulana ez'okuzzaawo n'okutumbula n'okuganjisa ebyobuwangwa by'Obwakabaka bwa Buganda, ate n'okuteekawo enteekateeka ez'enjawulo eziyamba ezikwata ku muntu wa bulijjo era ezikyusa obulamu bw'omuntu oba abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Radio eno yateekebwawo Ssaabasajja Kabaka yennyini era obwannannyini bwayo buli mu Bwakabaka bwa Buganda. Naye ate radio eno ekola emirimu mingi nnyo ng'ekolagana ne bannamikago, ate era etumbula emirimu gyonna n'ebyo bikwata ku kulaakulanya ensi yaffe Uganda. Radio eno egoberera amateeka agatuweebwa ekitongole ekiruŋŋamya eby'empuliziganya mu Uganda. Abagenyi bano abafudde Rwenzululu basoose kulambula mbuga enkulu ey'Obwakabaka Bulange Mengo balambuziddwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Wakamugumbule. Abalambuzi olukiiko lwa Buganda ofiisi ez'enjawulo ku mbuga enkulu olwo ne balyoka balambula ebifo eby'enjawulo okubadde Radio ya Kabaka Chabasa, BBC Refine yaffe, Royal Mile, BLB n'ebifo ebirala. Omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Patrick Wakamugumbule agambye nti abagenyi okuva mu businga bwa Rwenzululu basazeewo okubaaniriza wano olw'embeera gye balimu ey'okwezza obuggya. Tufunye abagenyi abavudde mu Bwakabaka bw'Enzululu era nga bakulembeddwa omumyuka wa Katikkiro waabwe Omukulu Baruku, era olunaku luno bazze okulaba engeri Obwakabaka bwa Buganda gye butambuzaamu emirimu gyabwo, era tubaaniriza nga baagala ekintu kye bagambye nti batunulidde nnyo Obwakabaka ebbanga ggwanvu ng'ate butambuza bulungi emirimu, n'olwekyo nabo ne basalawo bajje balabe kiki kye bayinza okuyigira ku nkola eyaffe nakyo bakiteeka ewaabwe basobole nabo okukoppa n'ekyo ekibaleese okulaba nti banaakola batya emirimu gyabwe okugituusaako ku Bwakabaka bwa Buganda, kubanga emirimu gya Bwakabaka gibanyumira nnyo. Tubaaniriza nnyo bannaffe era nga bakoze ekintu kirungi nnyo kubanga kumpi kabineti yonna bagireese. Tubaaniriza era tubaagaliza ekiseera ekirungi. Amyuka Ssenkulu w'ekitongole kya Buganda Land Board Bashir Kizito Juma abannyonnyodde nti ekitongole ekyo kikola emirimu egy'enjawulo omuli okusomesa abantu amateeka g'ettaka, okubalambika kukuuma n'okulabiriramu ettaka lyabwe n'okulikulaakulanya. Naye tetukoma ku kuyamba byambi basenze bokka, tulina bitukola ebisukkaawo ng'okulaakulanya ettaka. Tukyekolyanga ku lwaffe nga bwe twakola ku kizimbe Muganzi Lwaze Katwe, naye ate tulina bwe tutukola nga tukolaganye ne bannamikago nga bwe kiri Ekigo ne Ssentema. Ekigo gye tuzimbye amayumba ag'ebbeeyi ate ne Ssentema gye tuzimbye amayumba amasaamusaamu ag'ebbeeyi ensaamusaamu. N'olwekyo obuvunaanyizibwa waffe
gutambulira mu ntebe z'obusenze gutambulira mu kulaakulanya ettaka naye ne kye tusinga okukola ennyo okusomesa abantu baffe ebikwatagana ku mateeka n'eddembe lyabwe ttaka. Amyuka Katikkiro wa Rwenzururu Baritazaare Kule Benson akulembedde banne ategeeza nti mu kiseera kino bali mu kwezza bujje waabwe era basazeewo okutalaaga eggwanga lyonna nga basisinkana abakulembeze b'ennono okukoppayo ebijja. Abagenyi okuva e Rwenzururu era basisinkanye ba minisita mu Bwakabaka n'abakulu abalala bangi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omuwuzi w'ensimbi alina eddembe okugula ebbanja ly'omulala nga munnamateeka Majerani Kazibe bw'annyonnyola. Omwewoze wa ssente wa ddembe ogula amabanja ag'omuntu yenna omwewoze wa ssente mu kampuni yonna era adda bulungi nnyo mu bigere by'oli omwewozi eyasooka. Singa oyo aba yeewoze ssente agaana okusasula ono aguze ebbanja eryo, ono aguze ebbanja eryo wa ddembe okwekubira enduulu mu mateeka, kooti n'ekaka omwewozi wa ssente oyo agugubye okusasula ono eyagula ebbanja eryo. Bannabyanjigiriza beeraliikirivu olw'omutindo gw'ebyenjigiriza ogusereba buli lukya ku mutendera ogwa primary bagambye nti oluusi kiva ku kukozesa abasomesa abatalina bukugu mu mulimu ogwo. Alipoota eyakoleddwa ekibiina ky'obwannakyewa ekirondoola ebyenjigiriza ekya Uwezo yalaze nti ku buli bayizi 10 abali mu kibiina ekyomusanvu bakizudde nti ababiri tebasobola kusoma bulungi bwino wadde okusoma emboozi ne bagitegeera bulungi ng'ate emboozi ya kibiina ekyokubiri. Ssenkulu wa Uwezo Great Nakabuga agambye kyanaku nnyo nti gavumenti nti eteeka ensimbi nnyingi nnyo mu kusasula abakulu abalondoola amasomero naye nga balemeddwa okumalawo ekizibu ky'abantu abakola omulimu gw'obusomesa nga tebalina bisaanyizo. Nationally, abasomesa 10 ku 10 on average abali mu system basomesa nga tebali trained. Abasinga obutaba trained ebitundu ebisoba mu 20 basinga kubeera mu private schools. Ate nga ebitundu 7 ku 10 ne mu government schools mwebali. Buli mwana yali badde asaana asomesebwe omuntu ali trained. Kubanga omusomesa atali mutendeke bulungi tamanyi bwe bakwata mwana. So tulina okwebuuza lwaki ekintu kino ekyokukozesa abasomesa abatali trained lwaki kigenze kyeyongera. Is it nti amasomero tegasobola kufuna bali trained, tebasobola kubasasula, oba government tekya training abasomesa bamala? Okunoonyereza kuno era kulaze nti wadde nga abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bazze bawanjagira abasomesa bakomye okuwa abayizi ebibonerezo ebikakali naye omuze guno gukyalemedde mu masomero nga nagwo okutwaliramu gukosezza nnyo omutindo gw'ebyenjigiriza. Kyokka Nakabuga agambye nti ekisinga okwennyamiza abazadde nabo ate beeyongedde nnyo okuba abaana. Yate kyasinze okututiisa nti ne bwe twabuuza ekibuuzo ekyo awaka ebitundu 85 ku 10 balaga nti actually nti bawagira nnyo ekyo eky'abaana okutulugunyizibwa kubanga yengeri yokka gye bayiga. Kati ebibonerezebwa ebyannaggomola bibanga bikyali awaka kigenda kuba kizibu okubimala mu masomero kubanga singa abazadde babadde tebakiwagira bali badde tebakkiriza masomero okubeera nga bakyakikola. So tulina okulaba nti ekintu ekyo kikwatibwako okuviira ddala awaka ne mu masomero kubanga abaana abatulugunyizibwa era nabo bafuna empisa ey'okutulugunya abalala beba abaana b'osanga nga ali very violent nga buli lw'omugambako alwana bulwanyi. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Mineral Water geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Dr. William Serwadda annyonnyola ku bulwadde bwa vitiligo obuyitibwa obw'abalongo. Abasirikale b'omubiri abandibadde nti obutafaali mu mubiri obulwanisa obuwuka mu mubiri ate obutafaali obwo bugenda ne bufunako obuzibu ne bugenda ne bulumba obutafaali mu lususu obutuyamba okufuna kala yaffe ta melanocytes. Kati muno obutafaali bwe bulumba melanocytes ezo buzoonoona mpola mpola ekivaamu nga paati y'olususu eyo eba tekyalina butafaali buyita melanocytes. So omuntu oyinza omusanga awo naye ng'olususu lwe lwagadde okwefaananyizaamu ki kala y'ekibatu kino obulwadde bwebwo.